Mukwano gwange wenjogereranga embeera etankuuse, embeera eyongera kutabuka wali ku kitebe kya National Unity Platform wali e Makerere Kavule. Omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jjukira nabawadde dda amawulire nti poliisi yakedde kusalako kibiina kyaffe wali eri ku kitebe ekya National Unity Platform ku headquarters zaffe. Poliisi yazitazeeko dda, twagenze okutuukawo ng'oyinza ga poliisi yegenda okuba ng'etuggulirawo gwe mukwano gwange ali eyo yeekumira ku UG Updates TV. Kutegeeza muganda wange gwe atana kusubscribinga agenda amaaso n'okuba ng'osubscribinga sharinga. Nagambye eno nka channel egenda okuba ng'ekola follow up ekuwe buli kigenda mu maaso obeere ng'omanya wa gye biggweera, wa gye bitandikidde, wa gye biggweera gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bwe njogerera embeera eyongedde kutabuka wali eri ku kitebe ku headquarters e Makerere Kavule ku kitebe kya National Unity Platform. Jjukira nagambye leero we badde bagenda okukola conference yaabwe era boogere ku bintu ebitwala mu maaso ekibiina. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye abasajja baye bataliyani y'amagye, bataliyani y'abasirikale. Oyinza okugamba wali eri ekitebe kya National Unity Platform, oyinza okugamba nti military base oba oyinza okugamba nti military base gwe oba otuusewo essaawa zino gwe mukwano gwange ampuliriza. Bazibye amakubo gonna agakwata nga gayingira buli kkubo ly'omanyi eriyinza okuba nga likusobozesa okuyingira ekitebe kya National Unity Platform wali eri Makerere Kavule kizibye, amakubo gonna gazibiddwa. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza yeekumira ku UG Updates TV. Embeera ekyali ya bunkenke. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde awo n'agamba nti nno bano abasajja bannange sirabanga bantu batiitiizi nga bano abasajja, sirabanga lugimu ntiitiizi ng'eno. Ne bagamba nti nno naye ffe gye tunaakoma okubanga tujjayo okutya gye bali, nabo gye bajja okukoma okubanga bajjayo amaanyi n'amaanyi gaffe, gye bajja okukoma okubanga bajjayo obuyinza bwabwe nga babuwithdrawinga gye tuli. Bajja tegeera nti nno amaanyi n'obuyinza buli mu bantu wabula tebuli mu mikono gyabwe. Olaba baye bataliyani y'amagye, oyinza okugamba nti nno nti ekitebe kya National Unity Platform it's a military base. Wenjogerera kati amakubo gonna gasaziddwako, batandise n'okukwata abamu ku bakulembeze ba National Unity Platform. Abamu ku bakulembeze bakwatiddwa, tebanga bategeerekeka bakwatiddwa, naye wendaba wano abakulembeze abamu bakwatiddwa, n'abamu ku bannakibiina n'abagizi b'ekibiina abasinga bonna bakwatiddwa. Gwe mukwano gwange ali awo. Embeera nga woogiraba ekifaananyi kye nkusiigidde ya bunkenke, ya kazigizigi nga poliisi egenda mu maaso n'okuba ng'esalako ekitebe kya National Unity Platform. Bayungudde buli muwanvu n'omumpi, bayungudde amagye, bayungudde poliisi, bonna nga w'obalaba basazeeko ekibiina kya National Unity Platform. Ekitebe bakisazeeko, tolina w'oyingirira, enguudo bazibulookinze, teri mmotoka ekkirizibwa kusalawo, teri muntu akkirizibwa kusalawo, teri akkirizibwa kufuluma, teri akkirizibwa kuyingira. Gwe mukwano gwange ali eno ampuliriza. So nga leero twali tulina okubeera nga tulina aka conference awo ku kitebe kyaffe ku headquarters. Jjukira nti nno olwaleero omwami Ssekikubo yali ategese okwekalakaasa okugenda ku paliamenti, naye embeera kati abasajja baagambye nti n'okwekalakaasa kuli free, kwa bwerere kuli peaceful, naye abasajja batiitiizi. Weebuuze ffe ebyabwe tebitukwata nako. Teri yavuddeyo ku announcing nti noba pulezidenti waffe nti bagenda kubanga bamaakinga okugenda ali ku paliamenti, naye abasajja olw'obutiitiizi bavuddeyo ne basalako ekibiina kya National Unity Platform, bakisazeeko. Teri akkirizibwa kuvaawo, teri akkirizibwa kuseguka. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Embeera ekyali ya bunkenke. Tugenda kuba nga tukola follow up tulabe bannaffe abakwatiddwa batwaliddwawa era baani naani abakwatiddwa. Gwe mukwano gwange nga bulijjo mulimu gwaffe ffe bannankyukakyuka okubanga tulondoola bannaffe gye baba bagenze, oba akazibu konna fo eno occurrence yonna yonna eyinza okuba ng'egwa, oba akabi konna konna akagwa ku bannaffe, tuba tulina okuba nga tukateekako. Gwe mukwano gwange obeere nga osobola okuba ng'okimanya. Njukira eddoboozi yokka twasigaza lya media platforms zokka esobola okuba nga tukozesa munnange amaanyi. Abasajja baageefuga, buli kimu baakyefuga, kooti baazeefuga, poliisi baazeefuga. Tetuneesobola kuddukira, wabula tulina kwedduukirira ffekka. Gwe muganda wange ali eyo munnankyukakyuka. So nkutegeeza nti nno beera ng'opositinga buli kimu ekiba kigenda mu maaso, kitegeeza abaana basobole okuba nga bakimanya. Mukwano wange gwe ali eyo eyeekumira ku UG Updates. Ate mbategeeza
tukubirize nnyo n'emikwano gyaffe okuba nga zisubscribinga ku channel zino sobola okuba nga zituusaako obubaka tubere nga tumanya kiki ekigenda mu maaso eri kati nga ssaawa zino ekiri ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform obusajja buli wali eri oyinza okugamba nsanafu weewuunye bye balumbye tebalina wadde akaso wadde n'ejjambiya tewali wadde kye balina oba n'ejjinja naye abasajja bayiye abawanvu n'abampi gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku UB Updates TV nkutegeeza nti nkwagala nnyo